nga bukya nga omugambe otyo bannange emboozi enyuma aliwo asiisa nga nva ku kyoyo kyange gye nasookera eyo Jordan yali 2019 ankomawo ku butaka sijja gamba ekyo kyansala nga abasinga bakomplaininga nti ekyo ekisooka kyekusala alhamdulillah ankomawo nga nkola bye nalina okukola ngewaka mmalawo omwezi itakwawera na mwezi by the way kati niragaayo omu gwe nali ntera okwogeranga naye nga nkyali Jordan by then bwe nakomawo nga njagala kujjayo mu Dubai yangamba kyangu biki nze mu kusooka nali mmanyi Dubai capital city ya UAE kumbe just a city naye nga oyo yali oyo kusano kwa tumite agent yali abeera Abu Dhabi capital city of UAE ngamba kale input center mmeka ngambuulire angamba na 1M nga tu processinga yafunira by the way boss kuba nagenda direct tebyaliko nti office ate tukowa agent nidda nafunira mukama wange yali eyo Alain natuuka kiro yali first time yange nanya na Emirates mu Emirates omwo bagamu kawaii abagimanyi bannange babi mondekenze otyo nga tugenda nzijukira ennaku z'omwezi zaalina 10 oba 2 omwezi ogw'omunaana ogw'omwenda like that amaseera budde natuuka bulungi natuuka na ssaawa zaali 3 nga nyingira ekibuga ekikulu Abu Dhabi agenti wange namusangawo nga mpiikinga mukuva e Uganda era antikisizza ebintu byomuli obunga biki balinayo system antuuka naafunira hotero mukunfunira hotero w'okusula ng'enkya alina okunkeera ku makya nateeka ku bus entwale hotero yali alina byagala okuyisizaawo ebibye ntulemagana agenti wange we bamuyita Alex Mugerwa era Facebook gakozesa kuba simanyi oba akawunti erimu private simanyi mujja kumbuza lwaki mwogedde ensonga tujja gimanyawo mu maaso bamuzaalawo mukono Biden yalina akaana ke kaali kawala kaali kamu kati yali musajja akulidde eri myaka 30 plus ate nze nayo banakayingira 21 I was still naive 21-22 around ya nefulemagana kumaca najja nega ne babosi bange ne bateeka ku baasi n'embuga paka Alain ntuuka Alain mu bulungi obw'ekitalo n'asindika driver yampiikinga abantu bakweddeko Alain ebimba bibeera binene abantu abimba bibeera binene gamba otyo natuukira like bali like omukyala mukama wange yali mu bamulamu be gye natuukira netubeerabeerayo famire yalina omukyala yalina abane 3 naye namusanga ali lubuto ng'abaana 3 abo omukulu ali myaka 6 addako 5 addako alimu 3 ng'ali lubuto nga tumala abantu bagye nalina ogenda okubeera ennyumba teyali nnene awo wadde kama isenkula mu nnyumba ennali nnene nga nkola mukazi ng'azaala nga mbeerawo buli kimu kiri fayini yali muwala muto buli kimu kiri fayini baklanti baffe abalungi Dembero Properties tubaleetedde eka 1 ku Mityana Road we bayita Ettanda otambulawo okuva ku main oba n'olinyawo ka boda kanusu 10 ndowooza mugiraba bulungi kuliko already emiti osobola otandiki kuliko emiti kuliko ebimuli kuliko n'ennyumba eri simple ettaka liri flat bulungi osobola okukolerako buli kimu ky'oyagala emiti giigyo n'oba ogamba nti ogenda kuzimba compound already yiiyo mulimu ebimuli ekemu ku $4 million
kyapa mu ngalo, kyapa ku mmeeza, eka y'ettaka yiiyo eri flat bulungi, neighborhood mugiraba, amasanyalaze we gali n'amazzi. Wadde kama isenkula mu nnyumba ennene nga nkola mukazi ng'azaala nga mbeerawo buli kimu kiri fayini, kali muwala muto buli kimu kiri fayini. Entabo nga tukitegabira mu nnyumba endala, entabo ng'eva okutuuka okuba mu eyo family. Tugenda tuzumbeeko zi vacation zaabwe, tumalayo wiiki, tukomawo nkooki. Omwana wampisaamu eggaali kyokka mu kukoowa kandekedde kano kabebi yakandekera nga kanaka nnaku oba zaali nnyo tandi kukafaako nga yakola bwakutuula ku ssimu. Nkuganyumiza nti nga neeba bagenda kutumula vanira akuyitira omwana nene bakanakana kange mu buliri nga kamanyire ennaku yaffe, ng'era ne mufumbiro nakatuuza obudde bukyali nga ne mufumbiro tubeera babiri tukola emirimu babiri kamaha nkajjukira munange heya nga tuka bulungi mu vacation zizeeyo eri nga tukomawo mukomawo family by the way naye nsanga mu Uganda naye banammwe ofanga tokoze mu family erimu Uganda nga mukozi munno Uganda kisiraani Uganda wankwe Uganda munafuusi anyway tuveeyo nga tuva ku vacation tukomawo bulungi. Padde n'omwana abaana batanga okuvuga speed ngamba banange enkooye era tukomyewo eno nina omwana nga ntizivaako ate omukazi yankola kyawo sikijjukira nezipangulukuka nasikako omwana ne beerimbika ennyumba ne baggalawo nembaga kati njaga pasipooti yange mbagambye enjagala omusajja yali avuddewo nekalakasa nenesibira mu luumu enkera saakeera kukola bali balooza byakusaaga nakubakuba amasimu awo oba omukazi bamugamba nti banga agenda mu luumu oyoze ati ekyuma ekyoze engoye kyali mu luumu yange obenga agenda okwoza engoye sikemu ekisumuluzo. Nze Mr. Sozi ekituufu nze simanyi naye ndiko babagiyita olumanyo si kwesoma kati wenaggulawo nti weyakonga munjaga kwoza ngo wenagulawo nti nesikamu ekisumuzo ate obusiru nakuba esimu n'agamba ajjamu ekisumuluzo in front of me ngamba eyanga kati mpa ekisumuluzo nze nemugamba ate nkikuwa kyaki nga nkyo waliwo wanene kiteekamu engoye nze nzigaliwo naye nga jjukira namalamu okwewamba okwo okwesibiza mulumu ennaku nnya nga mbatebi nga bazunze ekiro okuzunga kwe bali batava nga nyingire fumbe baite balijjala nga mpangula y'amata chipusi nga nyingire omusenyi nga ntula ndya ngemusane bampitira emmere saagala njaga kimu passport ngende njugala ne agent wange oyo ngamba oba osazeewo toba nga twakuwadde cancellation ontika okay cancellation ngamba yagala kingamba mumpe passport yange ne cancellation. Omusajja yali musirikale alaba bitabuse nandeetera opapula nu signing ne mugamba nti signing nga byosimanyi mungumiikirize nekuba ekifaananyi nga akola ku translate nga biraga olupapula lwe bakuba okusayininga lukonfaminga nti ddala obadde ofuna ssente zo banange nasanywamu okwaka kabadde kawoggana anti faani yowoggala kati njijjeeko munange bandi awo nga bandeetera opapula sayininga amagamba nze sayininga byesimanyi mumpeemu okussa wange mukole research kyanyama tebatolako wifi nga ngenda nga nkola translate amulizo kangamba kyakagoge nenimbye ngambako gwe nasindikira sister wange yali jotani ngamweleza ngamba nedda tewali buzibu kino we kiri ngamugamba okay tewali buzibu ngamba twalira foomu nga bwe nabagambye nti oli okuwa cancellation olina okutwala foomu ye confirminga nti ddala onabadde afuna salary we nga bandeetera cancellation nga bagimpa kumanya ndi mujozi n'agamba njagala transport yantoola eno nga bampa driver nga bampa n'emitwalo 10 egy'e Uganda
kati mukufa bambi akaana kange kaakaaba Mr. Suzy nenkawahaga tebaagaana nanga amaziga negampitamu neyongerayo ne banantwala ku baasi nentwala baasi mukuntwala tukuntwala wa agent alinayo abaana agent oyo baasi yantwala paka ku bus station Abu Dhabi era agent okuva ku bus station kutoka agent we yali abeera nakotambula 3 kilometers kumpi abali mu Abu Dhabi bategeerawo era waggulu awo bus station eri kyammanga ne waggulu kaawo waliwo molo ennene oba ya Abu Dhabi samakimanyi linnya oba kozi aliwaati kozi bikoze bitya sijjukira naye nnene ngentuusaawo nga nkuba ssimu nga bansindikira muwala nali mumanyi nga twaliyitako ku mu training nga tugenda e Jordan nga naye yayitira eyo nzikiriza nkwanjulira ekifo kyaffe ekipya Aisha Furniture Mart ekibuye opposite Prayer Palace nga wakava ku polisi bw'otuuka ku roundabout ekibuye kwata ekidde makindye oluva ku polisi bw'oti obeera oli ku kizimbe ekya Aisha Furniture Mart omwaliro ogusooka omwaliro ogwokubiri omwaliro ogwokusatu yenna furniture yitawo kokoleka tuwalambulako bulambuzi tunuulira furniture amanye ebbeeyi ey'enjawulo weeteeketeeke kola payment plan ogenda kusasulira bbanga ki teekayo akasenteko oyagala ntebe za famire oteekateeka mikolo oyagala furniture w'omulembe gw'otwala ku bukono oli eswaga obisanga ku Aisha Furniture Mart wali eri ekibuye so nga ate ekipya kijja tegeka akasente ekipya kijja alina kyagenda okulangirira omwangu yattenswa ku Aisha Furniture Mart namba ogiraba ku screen eriemu yokka mukubireko akwereza ebifaananyi ronda furniture obeere ng'otwala ekibajje kyo nga naye yayitira eyo nga tuwuliziganya nga gyakola ki apiikinga era y'omuwala twali mu famire y'emu naye ate yali walala kansuke mbaze wali ensonga kimbagambye natamukola mu famire erimu omunauganda nalina omunauganda baba bamuyita kozi Halima kozi Layima bannange ng'oli omwala ajja n'akunoonyamu mwana ebigambo nadde eri yeefuula okwamanya Oluwalabu jjuka tetuli babosi baffe si y'omu naye just ba Luganda ngeri yeefuula omulungi eno ajja n'abakubako akatabo eri n'akwonoona namala nemusomera ku lasti nga nvuddewo namweza message nanokungeyangeya baana balala ati ze nina omuzi ompe essimu yo Mr. Suzy nsooka genda mu WhatsApp nindabo ndabongeya biki nonooza n'ebitankwatako ekozi nange tuyite neyise emu darling nga tutuuka nga bantwala kati nagayi wange yali tali mu Uganda kale nga ali Somalia nga mujaasi we yali omujaasi nga njogera naye namugamba embeera weti nga mu updates buli kimu kino kiti nga bako sente ze yangamba ega ne agenti kati agenti oyogera ne mukama wange oyo ntegeeza omwami bayibeeni namugamba oyo mumpere sente wezi kati agenti weyampa sente namala tegambye oli mukama wange agenti nazimba akatima ngamba nafuna obujja nananga okundekako ekibeera agenti Kampalani agenti kagana okunfunira emirimu ngamba Alex Mugerwa agenti kantekeko ekibeera kyenakola weyagana okunfunira emirimu nga ndaba anti okola cancellation bakuwamu omwezi ogumu okwesootinga otya okufuluma UAE oba okola visa change by then yali kumusubita nejjukira nali sizirina olw'ensonga nze baali tebankwasa kasente nga bakaweereza buweereza munnange naje nengatekako ekibeera ngamba lwaki sigenda kati nawe nebuzaako bannange ne bagamba mmwe mukola mutya ofuna emirimu nga bampaako advice nga ngenda ku Facebook jobs in Abu Dhabi bikoze bitya
nga nkola era mmwe mwena abali mu UAE oba abali wabweru temwemenyanga kuwa nti commission bwe bakufunye omulimu. Kwata essimu lyo, genda ku Facebook, genda ku Indeed, teekamu app Indeed, mulimu zi apps ezofunirako emirimu. Kati nga ngenda ku Facebook nga nkola nga nteekayo nga post gye ndaba nga nyingira ka box ko yabagitaddeyo nga mugamba interested nga nteekayo CV yange. Buli post gye ndaba nga bwenti wenkola paka inagwa omukyala yali mu Spain naye nga yafumbira muloko. Omuloko kyentegeeza owa UAE like owensi eyo anti babayita baloko. Omwana yali nga mu myaka like 28 yansigako obukulu myaka nga 3. Mr. Mo nabasanga balina omwana abomba bamuyita Mariam. Munnange nga tubeerawo nga ngenda ku interview no bamaidi bakolera interview obadde tokimanyi nga nkola interview era okuva wano ku bus station okutuuka bali babeereyo ku zi apartments eyo era waliyo ne beach like era abakolamu yabyani webityo abakolamu gye babeera kaliwo ka beach biki era ng'okuva wano we nali mbeere wa agent okutuukawo nga kitwanga like 15 to 20 minutes okutuukawo. Mr. Mo yatugenda nga nkola interview nga ngamba nkusiimye enkya jangu nga nzirayo nga enkya neeteeka bulungi nga ngenda n'ebintu byange. Agent saamusiibula agent kasooka nti ampala ne munko. Mr. Mo agent yawala nanze ngamba Alex Mugero gwe bazaala emukono yawala nanze natandika bannange mwe ba agent mwe abatwala abaana mumanye nti bano abaana bakulu bannammwe muleme bayisa mu maaso ogwaganya okukola by'oyagala ate ogwo omuza bannayuganda abasinga bagulina mukozesa nadde waliwo bano abaana bava Uganda bwe batuukidde wa agent watoluweeberedde bakozesa abaana abo. Abaana batolose mu biyumba babakozeseza ddala babakozesa ddala oteebereramu mujjako muza lwaki tujja. Mr. Mo nga tutuuka nga nkola jjukira UAE najingira mu 2019 eri Aleni nakolayo omwaka gumu kati waneno we nali entabo eva ku kinveewo munnange nze emuwaabwe okuva eno mu byalo eno ewaffe eno nali simanyi nti munange ku Christmas bagiftinga ebirabo nabisomowera ku boxingidde munnange wo nga twebaka n'omwana ze naye nebaka n'omwana simanyi lwaki naye weekoze ngo ali abaana nebaka n'abaana sikimanyi lwaki nga twebaka n'omwana tuzuukuka ku makya tugenda ozuukuka ekyakyalina mwaka gumu something tusanga ebirabo babitadde ku Christmas tree ebirabo babisiiriize kati nga ffe mulinze n'omwana tugamba kyaka eno surprise yaffe mujje tukaabe amanze mujje tukaabe. Mr. Mo saakaaba nga tugenda n'omwana nga tusaanika suyuza ebirabo tugenda sumula ndabamu nga toza omusajja tuyuza ndabamu bineno nga tutetekanya tubisiiringa mukazi yamanya Mr. Zozo omukazi yakaaba omusupaini yakaaba omusupaini yambuma natuka nogamba will kill you omusupaini yakalakatanzira ngamba I hate you sikwagala fani wano entabo evudde ku birabo you have killed my day nakube waabwe essimu nakaaba nakola ki bawe namukakanya netutandika obeera mu nnyumba kawanango gamba mu nnyumba tutansobera kawanango naye nga jjukira emabega omusajja kyeka ali akwasizanga emaali
Kyakakoli yagenda n'akwasa emmali oba yali mu nsonga ntegeeza ekibala oba yali ku mbeerera buno obulesi bwabwe bwe beesibira mu makanzu ne kagirako omusaayi ng'era ayitanze nga waakaba nga nange neefuula akaba nga tukakaba babiri. Mr. Soze tebanzijukira. Mr. Soze mbadde wano omukazi ng'ambuma omukazi ng'aloopa ewaabwe ng'akubira mikwano gye buli ajja waka okukyala ng'abanyumiza yo ne tutuuka ewaka nga newa tetwenyega kyokka nga ate nze alabirira omwana we gamba tetwenyega tuleka banangu ngamba kati munange bali mu nkuba yemupa passport yange ne cancellation nfiyo nganga nokumpa cancellation nga tulina okusala emyezi 2 nali nfuna akadde kamu n'emitwalo 4 emyezi 2 bwe bukadde 2 n'emitwalo 8 gamba kani nzigenda mumpa cancellation tuuka emyezi giweddeyo December kati mu December mwenyine naviirayo yali 2021 ama 2021 Mr. Soze ngavaayo omusajja asooka nga tugenda kweta passport ye waka nga mugamba nange mbe wano nga n'akatabo kange kati ngenda tebampadde cancellation akatabo kange ngenza nako kwa baali banteramu visa ntuuka omusajja ayagala mutuuze ku location nga ŋŋaana kati nawo kyali wange twafuka ba blood yani kwagala nnyo wadde tuba tuludde okwogana kimanye nkumatira kati nga mugamba bro kino wakinewo ekiti bikalubye nkoze nkya ate wafaayo kasisiteeri amutaka kasisiteeri agamba nga olusi lwemangama ye kino kirabe wekityo ng'omanyi bakyali babesti nga twevuma ebiseera naye yali yagenda aleni ngeno Abu Dhabi yavaayo nga tutuuka nga ngamba akanconnecting eggaayi ng'alinako gayi gwe yakonekiti nga bali muyitaani lino erinnya lyenvuddemu era nja kajja kulyogera yali avuga taxi naye zonna taxi like nga si za company ayogera naye nga mugamba nawo muganda wange njagala omutaaseeko asuleko kawenaku nga wetuyiye ekiddako agamba kale nga bantwala awo nasaka bannayuganda biki bangi nga nswakatana ka waggulu nsulawo ennaku zaali 3-4 gamba otyo gaye ngajja ngale taagala mwawulizeeko nga mugamba wange teyabaddemu naye bifa nga tetunabagenda eyo waliwo gayiwe gwe yakubirako essimu eba bamuyita Kyazanga Michael simanyi oba okyabeerawo naye wabeeri obeera ku kizimbe 75 ekizimbe kyengamba ngambye nti oba ovudde kwena okumolo gyengambye eri ya bus station n'oyambuka abali bamanyi ono Guy yakolako ku interview ne Adija Kigozi bali bamuyita Kasimu oye yafa gwe baawa obutwa mu Abu Dhabi abamumanyi Guy yali yakafa omwaka guno yafudde omwaka guno Kasimu yali ogwenjogerako Kyazanga Michael yali abeerako ekyo ekizimbe n'oyo Guy kati nga yoyo Guy yali abeera waggulu ng'alinayo saaluuni asiiga enjala akola ki abajja kikuliza bajja bamutegedde kati nga Kyazanga ali waneeno naye Kyazanga mwe yali asula yabeeramu ne Guy omu mwerabidde erinnya naye yali atunda mmere y'abafiri y'Abannayuganda okugeza amatooke binyeebwa biki bumba ntula binnyanja nga byatunda yalina akakazi ke wadde nabo baayawukana olw'okuba omukazi yanjagala ne tubondinga tunepata obujja otyo tuddeyo eri kati ono kyali wange yali ayogeddeko nooli kati nga tokyayogera kati nakonekitiga nono Guy ngamba Michael Kyazanga nga yajjaawo ng'agenda mpaayo 10 eri Uganda musawo jjukira nayinamu kale akadde kange nga kamu
kuba ye nali nkwata akasente kange nga bakampa oluusi nga akasindika kali nga gampe mitwalo 10 ngamba nange ate onantaasizza yeebale nga twogera awo kati eri tuddeyo eri nsula neebase saalina ku 3 ku 4 sijjukira oli ng'ajja ng'agala kumwawulizako nga wange tebigenda kusoboka nga ngamba kyali wange nga mwange bino byabaddemu weebiti yenna embeera eno eri wabwera abaana gye bayitamu ebyokulya neeyiiya ngamba awo tuveewo ankonektingako yo Michael Kyazanga yali asula ku kizibe 75 waggulu era nga oba ogambye okuva ku 75 otuuka ku 23 ku Manasiiro otambula like 10 minutes oba 8 minutes ng'oli mu taxi ngamba tujja anti ogenda mu order kikakunkalubizaamu enabanzijukidde nga nkomaawo mukyala munnange Sozi Sembira nga mantoola nga ngende wa Michael Kyazanga ntoka Michael Kyazanga nasanga alinawo abaana abalala ngamba nyina kufuna omulimu oyo nenga tagala mwawuzaako ekya Julayina nga mugamba nemwe mwaba mutya mwagala okozesa abaana babendi oluusi mulina abalwadde okyeza we mutya mbeera nga yatuva mu mbeera jjukira Kyazanga oyo kati enkeera emboozi ngegene yitingana mboyo omulaba aliko omuntu alinganga ogw'endogoyi nansonyiwa anga omuntu gwanga ogw'endogoyi kamugamba ekiki atubeera ngamba bro wange mbazanga mugamba mbaza nkubuulire kino bwekino bwekiti ngamba kati nkubuulire kyetulina okukola ntunyonye omulimu oba ngenda muteekako pressure oveewo nga mugamba yakula kyansi nenkwata nanfuna omulimu ngenda kukola busomesa waaliko wala ng'oyinza otambula ssaawa ng'emu nga baali bampa 108 kekamu 8 jjukira awo nyingire overse siri ku pass siri ku visa blood tuddeyo emabega we namala okuva mu eyo family eno ey'omu Spain n'omuloko ono kyali wange yaŋŋamba nono okugulya abagenda kugulako omusango ate oba abanja ssente ezo tugulewo omusango nga nkuba ekitongole kye bakiyita batya ekyo ekikola ku ekiyamba mu nsi eyo nga bampa ennamba nga nkubayo essimu nga nzigulawo keesi nga bambuuza amanya gakamaba nga ngoogera enamba ze nga nzoogera kati naisi bijjuke nanga akasago obawa amannya go ne passport namba yo bo bagenda tegeera ani ali ku visa yo ngera nga mbagamba mbabanja ssente zange okadde 2,800 nga byonna byonna mbigwa kati wenagulawo omusango nti oba bakubidde immediately bakubirawo bali eri nga mugenda tandika okuwoza kooti ebyembi elayini gye nali nkozesa omukazi yali yagimpa nga yagigulisa mu mannya ge ku ID ye n'agibulookinga awo ne gujja bagira yasooka kumbu bifunga n'agibulookinga najja naŋŋamba ku WhatsApp n'ambuma naŋŋamba yapemula musupaini yapemula esasola isawani eno nampisaamu eggaali naŋŋamba nja kulemesa UAE emigamba tebinkwatako kati nablockinga line yange nenfuna line endala nenziramu nenzigulawo keezi netubeera nga tugenda mu kooti tupresentinga kooti biki kooti kati nze nabeesooka baali bagenda kunteekako omusango wa abscondi ate jjukira nalina ne shats byonna byonna byetwayogera nga ŋŋamba nti nkukwenga mesage zo twatusiza ekiseera nga twogera ku WhatsApp nga takuyita akusinga message tutututukola kino tutututukola kino ate ojaba ne bbaawe nga kimunyiiza mukyala munnange eyo mbadde mbaddizayo nga mbadde neerabiddeyo tuddeyo wali nga banfunira akalimu nga ngenda nkola mu kugenda okukola nga nkakwasaganya nankolayo emyezi egyo wegityo wenakola nakolayoko ddala kyadde emyezi ng'ena
era okulanga emirimu omukozi omu bamustoppinze singaddewo omu olina okusomesa olina okulijja waka ennyumba nnene ngambagamba tojja kukwatagana kati nga nninya taxi nze wa agenti ani Michael Chazanga ekituufu wabeera kusaba kabanga oli desperate ate emisasozi otebeera mu kituufu munange abaana bali frustrated ku byeyo naddala abaana abudde mu biyumba naddala abaana banyonyi abaana bali desperate bali depressed anzirayo namusanga alina ate omulala alina ofeesi mpya kati emuli yali atandise okwana baki ekikuleese ebiki biki nga tewaŋŋambye kamugamba wange ofaaki ng'abaako gye yantwala eyo ku manisiiri eyo manisiiri ku 23 obwo omukyala yali afumba woteeri ku kizimbe kikinyi kyantwalako kwaliko kagaye kaali katoolo bali bakayita ka Jamiru nga kalinawo bed space kati bantwala eyo n'ensulayo kati mu kusulayo enkeera ekituufu naye sirina ssente Mr. Sozi nga njogano ne kyali wange kyali oyo nali simulabangako nti nali mulabyeko physically maaso ku maaso nedda bino bya WhatsApp groups kyali oyo yabeera USA UK era ekitundu batakoze Makisushe kiremyenze onaatujjukiza Makisushet yalabi ngaza ne padi braka kyatulemu okupronouncing which nenga Boston n'ekitundu kikimu ne Uganda Makisu yo eruveeyo kigaanye nga gyabeera mulongo ngagenda nkubirawo essimu nga ndina ebirowoozo nga mbuuza kiki nga mugamba mwana bingasse nyoonya omulina bulimu obwo bwetagamu akasente ate sirina kati nga mu sente nga kati ngamba sente weezi naye soka tufuddeko ekitundu weekiti ngamba oke kanguteereko ng'agenda soka nteerako awo yali $10 naye amaali nanyongera $10 ekirala bannange nalabanga antodde mu geyeena omanya okuntula mu geyeena I felt so good immediately azintako amanankosi nga mbuzifunye ngamba inganga nkwagaliza birungi togwa mu maanyi gwendi simulabangako okujjako bino bya vidiyo zoom biki bye twogererako ngamba bulijjo groups gye ziri ezirina omulamwa omwana omusogo oyo yataasa kati bantaki kati awenafuna ezo sente the following day nengenda ku bed space ku the same building Manisil ku kizimbe 23 abamenye bamanyiyo era ekyo ekizimbe oba oyimiridde awo n'otunula waliwo shere eriwo kati ate emabega waliwo ka playground simanya bikyaliwo naye paiten waliwo ka playground nga ngenda waliwo omunauganda yali omukyala we nasuulako olwo we banteeka waliwo omunauganda omu yali amuyambako mu kufumba emmere okumuweereza ngamba atofaayo ngenda kwogera ne Jamiru tujja sharinga ekitanda osasuleko ekitundu nange ekitundu kyekyemmeka ye yali asasula 5 kitanda kyakinene ngamba nedda leeta 25 nanga 25 nga wetikola nga nkiriyalinga nga tubeera bulungi nnyo tutambula nga process nga nti nga ntandika okunyoonya omulimu era nga nkozesa simu yange nga ngenda nfuna omulimu jjukira nali sigoya nnyo okozesa baasi nga nkozesa nnyo taxi naye nga ziri nazo bit expensive gye nfunye omulimu nina okuba nga maakinga baasi nti baasi oba namba 5:15 egenda ku side kuno kangala bimbuzaabuza ngenda nga nyoonya omulimu nga ngufuna nga ngenda nkola ka part time ngenda lwaggulo sawa 10 nkola sawa 3 nga nvaayo kulongosa waka webito buli kanaku ngera obaye ngoluso baine mmere nga kumushala kupaka emmere bali banayo
tebaali baloko baalireke Bajordan nga nkola kati awo first time ogende nga ngenda bulungi ku baasi yantuusa mukomawo na Nyalongo baasi yanteeka walala nabula mugambe yabula nensiraana omuntu yanyuse ku ssaawa 2 newakana tukawo 6 ngamba yabuze muddemu nti yabuze ngambala ngenda njiga mpola nkozesa ezo baasi anti niba ne baasi kaadi kati nga lumu tugenda ku Maliwat is it Maliwat whatever kubeera tubeera oyo kyazanga ali abeera akozi ku Maliwat kati era nga ffe tuvudde eno Maliwat tugiyitako ne tugenda eyo wali moolo era ali opposite w'embasa erimbi n'eyo moolo Mr. Mo nga mbadde wakozi ati ndandaga nnyo nange mbozi ya UAE nomba vizi yowere saagala genda nagikoowa nga nfuna omulimu nga njiga bulungi tutambula kati nga nali nafuna olwedde eki bus card ekuyambako ntotekanko ssente olinya baasi eno ng'oyingira baasi otapinga wali eri ne confirminga mukufuluma era nawo noddamu notapinga kati bo bategera distance okuba na weti otambuliddewo sente wezi okitegeera muddeemu nti kati lumu nga tuba tuzunga tugenze kukola shopping ne bannange nga sigala nakutapinga binsasoze obusirikale nga tebutusalako mu baasi ate obinja mu baasi tebumanya nga tebulokinga nga butandika okusaba buli moto kaadi nga saataddeko omunadde oginze binsasoze twafema twegayira twafukamira twakaba kyenjogerako abawanga waliwo gwekyakyuseekayo mu Abu Dhabi eyo ng'obusajja obukusazeeko bubeera mu makanzu nga butaddeko reflector nsasoze nga tukaka twegayira nga omusajja alugamba last chance ate ozungula lulya lwa makoona banaye twalanga abatujje mu kkomera nga twetonda nga tugenda nga batulekula twadduka omanye okutuuka nga amasaza osigalira bayinza okukukwata kati olunaku nzija tukola luduuka yali 2021 omwezi gwali 21 omwezi gwali gwa mukaaga eri mu Spain omukyalo mu Spain saakola ebbanga 10 myezi gyalinga 4 something 5 gye nakola ebbanga 10 yali aleni naali hamtu ekyo tekyansala ekyewadde saamalako emyaka 2 naye buli kasente nali nfuna kaali kagenda ku nnyumba ndisaakakola mpokyakala kati tuddeyo wali eri yali 2021 omwezi gwali nga gwa mukanga tugenayigirwa gwa 7 oba gwali gwa 7 nga gwakatandiika birthday yange beera mu gwa 7 jjukira mbudde ku mulimu omukyalo oyo we nali nfunye wali bagambye nali ndi mu overstay omukyalo ono Omujordan yayitukanza ngambye kankuyambeko bintu obanga oli mu nsi muneyo nga tolina bipapula biyinza okuba biri expensive biki biyinza okukosa nga munanga nkoleddeko nfunye visa nga ngamba kati okuba twaffe olina okubeera nga okolera wange nja kuba nkusasula olukumirwo oba okitegedde omwezi bwe nali kwongeddeko nkoledde visa nkuyambye mambi yali God senti ngamba otyo ngera ngumye olunaku olwo lwalina lwakuna tuvudde ku mulimu nvudde bulungi nguza bulungi ettooke lyange mpulaniza olwokutaano ngenda bwobeza nagwa bungi nekipressure kuka kyange ekyo ngenda kusaanika ettooke mugamba agenda kusaanika ettooke ngamba pulaninga engera asaanika ettooke
nga maze otegeka ekyenkya kati nga tulina ku ssimu kwe twaliko n'oyo mulongo eyampa ssente ali eyo mu Bulaaya nga twogera tuli ku Zoom n'abaana abalala tunyumya genda okulengera akataala aka Red. Jjukira oli Guy w'Essomana twali tukyali ntaki nga tukyayogera ate ndi mubi eyeragamu nno njeyowulira. Ntuddeyoko wali we nava ewoli omu Spain waliwo ebyagaana kati njogano no sisanga ali Jotani nantaasa nampeereza ssente yampeeza kadde kamu aka UAE nengambe kakadde kamu aka like oba kaza mu Uganda kaba kakadde kamu nanteerako tezambeesabeesangawo nga ntambulako nga sinabafuna guno omulimu omulala gw'Abajordani nga tubeerawo tugenda nkomawo olunaku olwo ntuka lwalina lwakuna bananga bagenze out kati anali nfunyeyo Guy yali Malawi like nga weekend nga twogera kati awo twagana ngamba njangu ndabeko ngamba nze munange nvaako zisitamba lugendo nti enzija eyaleeni mu nzija kulaba musajja nga twogedde nga tusaaga nga tukuba ekiwoozi ngamba okay akati yangamba waliwo ekitali kituufu ngamba kiki nanga anyway good night bisaaso ziba ziba basanga 10 ngenda okulengera ebikubagana wabweru ngenda okulya ekikwapupu ngenda okulengera kana akatooki bahite bakankuba isanga kaka kamasanyalaze ako kaluma akaka Red ako ngenda okulenga kati nnyumuka nti ngenda eri tebakankuba nti nva mufumbira nti eri bali bebasinga njogera mufumbira eno gyembeera nesaaso z'obusajja bwatusalako obusajja bwatusa kungenda oyigira nga buli omu bamusazeeko nesaaso zemujja tukaabe mujja tukaabe obusajja bwatusalako ne bututeekako empingo nga twinganga ababbi ngamba bataddeko empingo awalaka batutwala ku poliisi tulowooza bayodde fefekka baakuba obuzimbe lutwe baakuba obuzimbe 2021 kumbe balina munansi gwe batta batwala ku poliisi awo tuvaawo batutwala ku Aliwatiba abamanyi Aliwatiba mu Abu Dhabi bakutuuseeyo munange deportation oba ogisuba anytime nga batutwala ku Aliwatiba taata nga tutuukayo okutuukayo gagamba ndi nga tugakaaba twatuuka bulungi nali mu kishooti kyange ky'amagye katishati kange ka Red nga nnyumye bitya nekisando kyange Mr. Sozi batuyingiza twayita ku geeti eno geeti wala nga gyenkomeza wala geeti ne bagiggula ne muyitambula mulimu motoka ne muyiha ku geeti endala nayo ne bagiggala ne mweyongera geeti endala bannange ziringa geeti omanyi ng'omutuju gwe batambuza darling nga batotoosa tugenda otuukayo Mr. Sozi nga tuweera 5 ate nga bakazi kati nga sajja n'abalina gye babatadde ewaabwe naye olunaku olwo ono yali gwe twali tupangisaako yeetalatala nnyo ku masimu oba nga bye yapanga n'olukwe oba mulimu ate ebiseera obusirikale obwa reflector bwetalatalanga nnyo ndiko olumanyo naye ko nakozesa emputu nagana okugoberera bazita insect bikoze bishya like omuntu wange ow'omuntu nagana omugobera naline eggume kuulu ate akanafa tekawulira ng'ombe jjukira emabega nawutako nga basirikale bankutte waayita ennaku 4 ne bankwatira ddala nalota abasirikale bankutte ne bamala ne bandekula waayita ennaku 4 mugambe nti ne bamukwata taata nga batutwala tutuuka nga tuli bangi nga batujjako ng'agamba buli omu alina essimu buli omu alina kino nze nagenda n'essimu n'akatabo kange ID kale ID ya Uganda ne ID yawo akuba akatabo nali nkalina akatabo kali wa mukama wange ng'omanyi live out
Mpaseerabidde nali nkalina kwawo sijjukira nga babirikodinga mwalimu ne ssente emitwalo bagyali 10 n'obudoola nga babinootinga nga batugamba mukwatawo uniform nga tukwata uniform nga tuyingira oyingira mu kasenge Misasozi nga akugamba weeyambule Misasozi ngwali omulundi gwange okuyinga kyali kiwoolo nga batuyambula nga twako blouse nkaleega nika mpa nga nsigala bute jjuka ne bw'oba ogenza okuzaala waliwo olugoye olusigalaku naye gamba yasigala bute abangamba sitama gayuula enviiri zijjeeyo bazikebedde bannange bakuku twanga olina ekintu engoye ezo saddamu zirabako zakumoolo Misasozi nga mala kunkyeki nga ffenna nno nga nyamba kinifoomu kyange nga nyingirako olongenega olwo mulimu buli tribe Abanigeria Abazimbabwe Abamalawi ngaawo life ey'okutegeerera ng'ogiyingira twagala kusaba twatandika osaba ekyo nga tugamba kati nno ebintu biri serious bukeera ku makya nga batuleetera emmere bagiba bulungi nkoko muceere salads babalabira bulungi kuba caayi ye tetwamulabako ago mazzi obuta babakyusiriza amagi everything bakibawa mu budde breakfast nabaita bikubisi oba neki kyonna babisholo oba adasi oyo buli kimu bakireetera mu budde sapa mukirya omusana okoma gulengezaako otyo mu kajjaawo akaaliwo bukeera ku makya abaana nga beekyawa Abanigeria n'Abanauganda kabeekube Misasozi abaana balwananga abasirikale ne bajja ne bakabatufulumya kyokka nga Katonda yavaamu eba bazzenze abeera ku masaakaanya nga batusiba enjegere ku bigere ne ku mikono nga batufulumya Misasozi taata nga abaana balwana bama ne batuleeterawo obuleega ne batuleetera nika n'eddagala ly'amannyo kati nga sabbuuni walukasa ne batera sabbuuni nga wakulwanira zo paadi bazituwanga naye ng'ate amazzi ag'okunywa kyokka ekintu bakiteekeyo ng'owali ttooyi Misasozi obutanda bwalimu buddeeka yali olo nga bambasibako ne wansi blanketi ati z'okukeeya ku ssaawa 9 abamu basaba abamu bali mu birowoozo ebingi naye simanyi Katonda nsonyiwa n'ekyakanza talina wa birowoozo kati nga ndowoozamu kati mwefuna ekinsesa nga nsekawo nga mbyerabira kati lumu nga nteekamu abaana banasunu bbaasi nga mugamba mbabuulire bwe tuteeka lakaze tugenda kuva wano tugaana okulya nga tugaana anti bali beeza kulaba ng'oziza emmere ekibayisa bubi Misasozi baana nga tuganye okulya emmere baakoma n'agamba bani abaganye okulya lwaki biki baali bagenda tuyisaamu eggaali olwo nga luggwa abaana baali batandise okugenda okwetta abaana beeruma Misasozi ekyali mu kkomera abaana beeruma abaana baafuna ebisago Abakameruni Abanigeria Abanauganda mwalimu n'ab'embuto gamba mwalimu n'ab'embuto manyinaze nenyagala otabakyo baana agambye bampa visa eyo sigenda kati tuddeyo wali eri ku mwami gwe nabagambye Alex Mugerwa musajja gwa gy'oyina n'ogenda sasulira ebibi byonna oligenda kufa bubi
bwe baatukwata omwami yagenda ng'akwata nga singa mange message ng'agamba n'abakutte beetunda ng'asindikagayo we Somalia bano babakutte beetunda mujja kunze namba yazijjawa nze nali naba connecting kati bali abaamala ebbanga nga tebandaba nali nabawa enamba ya agenti nga maama akubiiriza agenti nga n'oli aweza agenti nga bali basatu n'osisanga ojonani aweza agenti nga mugamba muganda afaaliwa nga bagamba oli bampute yeetunda ng'abawa ebigambo ali ku poliisi ng'ali baneka okweraliikirira abadde longo information tuwekalakaasa ng'ajja nga batugamba nga batandika otukimayo nga batutwala batusibya enjegere n'emikono nga tugenda tukola batujjako fingerprints batujjako eriiso batukolako naye nga byonna tubikolera ku mpingo n'enjegere mu bigere kyokka rawundi awo sigamba nti wala kumpi na kumpi oba batya okubawuttula simanyi munnange wange nga tuvaayo neno ndikwogera nseka naye nsole nkaabi amaziga nga tuvaayo nga bajja bagamba banaagala okudda ewaka nze yali omukuba nga bagamba nkooye njagala kudda waffe kyesaamanya buli mwana yali mu kampani nti yali bakubako off-day bwe bagiddayo ne bajjayo passport emisaso tebyaliko nti oba olina omulimu oba tolina oba olimu overstay oba tolimu overstay kyetwategera nti baali battaki omwana Uganda baali batta omuloko mingamba omunegenda baali batta omuloko nga lukera ku makya nga tugenda tuli bakugenda nga batuleetera engoye mwalimu nze nayambala black and white empale black ne t-shirt ya white n'ebisando baatuwa uniform abaama batafuna uniform nga bifaanaga kale sweater pant ne t-shirt buno bwa Adidas bwe butwayambala abamu batafuna nga bawa ebitete wetu wetwajja kati nga tuuka nga twambala nga batukwase ebyaffe babitukwasize eri nakwanza ate idea nga Uganda bagisigaza wetutuuka nga batugamba mujje nga tugenda nga batusibye ebigere n'emikono nga batuweza engoye nga tukyusa obikyusa akasenge emisasozi nga twambala zituuka ssaawa emu batusiza ku mpingo zaffe nga tuyingira emmotoka si mu biki ebyo sente ebisade babimpa ne passport yange naye ID Uganda bagisigaza tutuuka ku kisaawe batunyumba emmotoka litinted nga tulaba kiri wabweru saate genge gye bagitindingamu kirimu n'obutimba totuuka ku driver ezo drone munnange wange nga tugenda batuza ku kisaawe twali nga 16 nga batuwa ebyaffe nga tujjako ebinkumu era bityo process ng'etambula nga batusumula enjege nga tuyitawo nga tulinga ennyonyi nga tukomawo eyo story twagiteekako okwo ne ku ku SB4 kuba twagirema mu bitundutundu alaayo mwenegeeza nisasoze birthday gye nasooka okuliira mu kkomera gye neekyayirako nimba nga kimukati ntuuka ewaka maama yali musanyu natuuka nafuna essimu ku kisaawe ngamba nsangako message mpitirivu nga zonna nziddamu ngamba kuno agenti we yatugamba mbu babakwata mwetunda biki n'oli nga naye banyumiza nga mugamba watyo yabagambye tabawidde mazima nga maama kwata enamba yo n'omunakenya omu gwe baali baasiba maama ngayogera omunakenya amubuulira amazima nga n'oli naye ow'essomo lyange mugamba kwata enamba y'ogundi yogere naye nga naye amubuulira byebimu bye bagambye maama nga no bonna nga nombono Alex Mugerwa kisiraani gwe nga mugamba wali ovaaki obujja ngo ninako bungi go wali otugula waliyo nga batukwatya ku street mwate nze sabe bagambako bikoze bitya ne mugamba nkweze hold na blocking era ndikimanya account yo ku Facebook wagiteeka mu private simanyi na blocking ensonga lwaki simwagala oyo Alex
baatukwata akyalina ekumanisiira eyo ku 23 yalina Omunnayuganda we akozeseza abaana oyo kyazanga Mike omukozesa abaana ate abaana mwebereremu. Munnange wange gatukomawo ku butaka kuba kye nasooka okutegeera oba kye nayiga kukkiriza. Bitasobola okukkirizanga n'abantu abasinga abamu abali bafunye ku ssente abamu abali bafunye obuzibu nga badde babwetegekedde nga bugudde obubwe baki experience enko okkirizanga mbadde nga mesasozi acceptance oba okukkiriza kintu kirungi nnyo. Tinakoma ku drawing board natuuka nasatuukira mu nnyumba nenfuna eddagala ewamulo nga sinnabatuuka njendaga nendinaaba nensuula ezo engoye zinajjiramu nenziswa kasasiro nensalako n'enviiri okumanya nali nenshaye nasalako enviiri nenzirayo ku drawing board nenzikiriza. Ekyannuma kuba nali nziseetegese enkyange zonna byasigalayo buli kimu wadde ebimu ono gwempita ka buraza kyali wange abimpeerezaako ebimu keesi ezirimu engoye yazimpeereza. Nali sirinawo like cash naye ennyumba by then nali ngizimbye nga eri ku bbiimu. Najja mu covid ono asembayo ono nga woba osaze olina okusafuna bbaluwa ya LC eyo covid gwe najjiramu nenzikiriza nengamba okay aloyo gayo Somalia nambeererawo okwo njoga nalina passport enkadde nambeererawo yakwata akasente nakwata akasente nenfuna passport empya. Sister oli sister ngomta sister munange we are not related nti tuli ba Luganda twava mu mikono tuvuka ba Luganda mbeereddewo y'omuntu akwata kadde n'akakukanaka oyagwenya kugamba munange we are not related anymore naye just yansiima netukolagana y'omuntu akwata kadde n'akakuwa nga taagala okamuddize n'agiirawo obubiri kuba yambeererawo nnyo oyo musabira mikisa kamaama na gy'oli yonna gy'oli nkusaba mikisa nkimanyi okimanyi oyo bbi ow'Esomaliya naye yambeererawo bantu bangi bambeererawo banjirawo omubiri waliwo omulala bamwita ke byonna ebyatuukawo ne banzaamu amanya ngamba togwamu maanyi olina kutandika. Abambe twanyumizaako bye twayitamu ate ne batufuula emboozi nawe tetubeevuma. Munnange waliwo ensonga tomanya singa tebaayogera aba tetwandifunye nnyo obuvumu buyimuka. So mwalimuko challenge nti yali covid tewaliwo cash tewali kasente kali kawera bulungi byali bingi naye baayogera ne tukkiriza ne tuddayo amu ne tusawo at the moment ne tusawo tugendako ku institute ne tufunayoko nesomako emirimu gy'omutwe abamu gye bayita egy'abasajja emirimu gy'abasajja ne tujoyininga alhamdulillah tubeera paka ate wetwaddamu ne tuyimuka nakyali alhamdulillah. So yo story yange abamu ku baana abamu baddayo naye nga nze kyannuma saalina musango oyo ajja buza kiba bajja ku fingerprints biki eba kujja ku fingerprints ezo oba olinamu omusango omulala nga gw'amaanyi nga gubadde mu kooti baakuleka ogumalirize oba busangosango baatutikka oba nga wazaako omusango nakyo kibawa nti watukamuza fingerprints bakebera alaba oba olinako omusango gwonna nange bwentyo oba mbali mwezi gumu gwe namala mukomera oba wiiki 3 neevaayo nentandika ate oddamu nensuuka bupya nembeerawo
ate wano wenda alhamdulillah si wabi. Challenge zibadde mu bulamu bw'ensi eno naye togwamu nnyo maanyi okkirizanga ate ojjukiranga bakubeereddewo. Abantu baana bati banjirawo omubiri badde abamu wadde oyo omujaso tetuli ntaashi nnyo natugesa nakubuuzaako ekyolumu ndesimpalana anyway, let's go on. Ebyo ebihanga mbagalira birungi bibeerera Mukama bankuumire naye nga ekituufu ekyo nakabe ng'oli mu laavu kobe ng'oli mu ki ekintu kyonna kyonna ekiba kizze okkirizanga nti kizze naye bw'ogumiikiriza ogaana n'osigala mu dinaayo ogenda kunyigirizibwa nnyo ate kigenda kuyisibwa bubi nnyo naye bw'okkirizanga acceptance eno n'ogikkiriza mu mutima gwo buli kintu kijja kugondera yaawe sho paka leo nawe wetuliwanira alhamdulillah that's life. Kambagaliza olunaku ekirungi kambagaliza Mukama bankuumire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my darlings. I love you, our darlings. Madam Moses Sozi omwami wa Mrs. omwami wa Mrs. Becky Rebecca Sozi. Mukama bankuumira mu family yammwe abampa ekyobusinga okulya mutima gyammwe abawangazi nawe kenyini akuwangazira ku myaka 9 wasaba nsanvu neddwa myaka 9 nanange zensaba Mukama mpangaze paka ku myaka 9 n'abaana bange bangaze n'abaana baabo bangaze paka ku 9 ne mukyala wa mwangaze paka ku 9 Mukama banjagalire. Obulamu bwe butyo ne bwe tuba tukomye wano ekyaddondo waliwo abaana ababunyumya. Omuntu asobola okukunyumiza ekikuubo n'akugamba nti Sozimo byonna byogere tombuulira kikuubo nga experience ye n'ekikuubo. Omuntu n'akugamba nti Sozi byonna byogere toyogera ku Owino. Olinga bw'atandika okunyumiza olugendo lwe ne mutaasa. Simanyi oba obuvumu ndiba mbufunye ekimala bulaga Sozi naawe onoonya obuvumu nkutidde abuulira gwakoowa nandyagadde obanyumizaako emboozi y'empereerwe. Mundaba wano wendi ababeera empereerwe ndowooza ababeera empereerwe mujja kujja mu inbox. Ababeera empereerwe Kanyanya Sinnyo Buwambo Kiti Kitagobwa Kiteezi Kiteetika not really Sinnyo but mpereerwe in particular. Mpe ekitiibwa abantu ababeera empereerwe. Good greetings, Auntie Alexandria. Hello. Nze ku experience embi gye nnina n'empereerwe. Kiyinza okubeera ekizibu ne bw'okwata poloti n'ogimpa empereerwe. Nze Sozi gwe mulaba wano. Waliwo agamba nti linda ku Sozi kyagamba. Osembedde onneetegereze. Jangu nkuwe n'obudde onneetegereze bulungi bino mbyogere. The experience gye nnina ku mpereerwe. Kizibu okuŋŋamba nti onfunidde poloti simanyi ontonedde ka apartment ng'okantonedde empereerwe. Nze Sozimo nenzikiriza nenkwata famire ne tusenguka ne tutandika okubeera empereerwe. Mpereerwe nange ekirooto kyantiisa. Ogeraga Sozimo lutuwe maada alla tombuulira mpereerwe. Abamu ojja kusanga nga bwakunyumiza obulamu n'akunyumiza Ntebe nga nze tombuulira Ntebe. Ebimu nga byekuusa nnyo ku mukwano ng'agamba nti nze nabeera ku Ntebe, nabeera ekitala, nabeera simanyi Kitubulu, nasimanyi Bugonzi, Kabaale, nabeera simanyi mu Kitoolo. Nze tombuulira ng'ayina obulamu bwe yayitamu obwo bwa mukwano obulamu bwe n'Entebe nga tayagala. Kamba sese okumanya kigenda wala asobola okufuna omusajja omulungi, omusajja ow'ensonga alimu empeke embeera, asobola okufuna omuwala omulungi naye omuwala bw'agamba nti mbeera Makindye gayinga yesika. Lwaki? Alina experience embi ne Makindye.
ng'oli omugamba nti luddawo kireka omuntu kokola appointment nga mugenda sisinkanira kireka ng'agamba byonna bikole naye nnyamba tunoonye ekifo ekirala so zimu amafuta nja gateekamu sijja kireka. Did I tell you of a person eyaŋŋamba nti ye takola video call? Nzikira ng'emboozi nagibanyumiza. Takola video call. Nenjayana nnyo okutegeera lwaki taagala video calls. Bwe yannyinnyonnyola ensonga ze ne mwegattako ne mugamba nkuwagira ensi yonna yonna ng'ekujajinga bagambe nti olinayo looya olinayo omuwagizi akubaakinga ku nsonga y'okuba ng'ogenda mu maaso n'obutakola video calls. Bwakunyumiza ng'okitegeera. Bwe mba naginyumya sigiddamu, bwe mba saaginyumya ndimala tegeera nti saaginyumya ne ngireeta. Kati oyo omuwulira yakuta kye bayita UAE. Waliwo abantu ne mu bizinensi nga waliwo bizinensi nga bw'ogyogera bw'oti agaba bw'otandika ogaa nti yo bizinensi efuna nga gabula mujja kumpita ng'eyo emboozi ewedde. Kambanyumiza omu mukwano gwange kati ali Germany. Twawangala naye ebbanga ggwanvu naye ng'oyagala mutabuke gwegeza otandike okunyumya okukekema okuvevenga nti bizinensi y'enkoko efuna kiralo. Yatamwa enkoko. Yatamwa bizinensi y'enkoko n'atuuka ku mutendera ogw'okubanga n'enkoko okugirya tayagala. Bwegamba chicken tonight simaa kafe jabase simaa KFC simaa tayagala n'enkoko nga tayagala nga yatamwa enkoko. Mbuuza lwaki yatamwa bizinensi y'enkoko? Bizinensi y'enkoko yali emusse. Ng'akeera enkya n'omugamba owaaye wasuza otya nze twambuulira omuntu n'abeera mu nkoko n'alowooza n'omugamba lindako nkubuuzizza wa mukwano Maria nti good morning. Good morning biki? Enkoko mwana ngambye kakati enkoko zalwadde nabadde mu nkoko jjo nenzivamu ng'enkoko nnungi nga tezirina buzibu kakati angambye obukoko 10 bwafudde nze bannange bwe enkoko zigenda kunnamya obulamu. Bannange yakoowa. Nkugambye okumanya muteze TV boogera ku bulunzi bwa nkoko baleesa abasomesa jako akusanga oli ku ssimu bwoti oyogera ku bintu bya nkoko ekkoolo yo etamukwatako n'agiyingiramu. Enkoko zigenda empola bino mubategese emisomo gya nkoko ate kakati enkoko zifuna kiralo olunda bwe ziti zivaamu Maria nga tayagala ziwulira. Lwaki? Her bad experience n'enkoko. Kankubulirayo kimu ku mpererwe eki nakula mmanyi nti buli muntu abeera empererwe. Nedda, not today, some other day. Mpererwe. Mpererwe. Ojja kusanga omuntu nga ye akugamba byonna biŋŋambe toŋŋamba Bungereza. Tonyumiza Bungereza. Mu lugendo lw'obulamu nga tutambula ebyo tusanga. But I want to tell you this. Tekyakukolera. We just don't confirm nti okusinziira ku experience yo abala bonna tejja bakolera. Kyokka omutawana gw'obulamu okumanya ensinzibu. Tomanya kinakukolera, tokiroota, tofuna email, tofuna oba baluwa, tofuna notification, you don't receive a call nti kino kyekijja okukolera. Tusigala tulumba bulamu. Tusigala tulumba bulamu. Ogenda olabula buli omu nti gwe eyo rongotaani nagamba rongotaani ffe tutobye n'ensi n'alumba n'obeera mu kweraliikirira ng'omanyi nti essaawa yonna afa, essaawa yonna kimulya, essaawa yonna wallahi ng'olaba agenda mu maaso olaba sitatasi olaba noga sitatasi zirimba noga tugende ku video call n'omu n'ebitambula. Life is good. Life is what? Life is good. That is life mwatu. Buli muntu bwanyumya olugendo lwe kyova olaba mbagamba nti buli mboozi ya muntu erinamu ekyokuyiga. Kubanga ekwolesa obulamu oba oli awo bw'obadde tomanyi n'obumanya oba oli awo obulamu bw'obadde obumanyiko mu ngeri oba oli awo ya lubalaato ekyo nakyo ekifaananyi n'okifuna. Thank you so much for watching darling. Aba UAE mbatumiddeko nnyini ddala oli ebyo bikutambulira
newe ya mwanyinaffe bw'agitenda agiwanda lulusu. Eyo yensi. This life no balance. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeere nange gimbeere. Thank you so much for watching, darling. I love you, darling. Yampeerezaayo generator.